Amanya gange nze Susan Migamba mbera na mungona wanu ku Luyinja. Nze kansala w'abakyala essaawa zino ku tiketi ya NUP National Unity Platform era ndi incumbent. Ku luno nakyusizza ne ngamba kanzije ku direct kubanga kifo kye mbadde ntwala nga woman councillor kyekyo kye batuwaddemu okufuuka direct era kati kyesimbwako abakazi n'abasajja. Olwaliro ndi wano maaso ga National Unity Platform kubanga kyekibiina kye najjirako era kyekibiina kyange kye mbadde ntambuliramu. Naye balaze obutali bwenkanya era nzize wano olwaliro nga nnonye bwenkanya okuva ewa Mwami Rubongoya ne cabinet ya EMC. Nze Susan Migamba nesimbawo n'abasajja 10 ku kifo kya direct councillor. Era bwe namala okukyesimbako nze nemba wangula nabasinga mu vetting nze nali best kuba kandidate bonna abesimbawo mu Lubya nze nali best nabasinga nafuna max zonna nazifuna nengenda ku ground sina kyesitakoze ku ground kubanga batusaba ground 60% ne vetting batusaba 40% nazifuna we kuba kugatanyiza kuba nafuna 100 byonna nabifuna. Bwe twagenda mu school of leadership nze nali best student era Mwami Kyagulanyi oyo president waffe nampa ekirabo mu klasi y'aba leaders kitegeeza mudiringa n'omuntu omugezi. Bwe twagenze okwesimbawo list za from Friday ne bakwata list ne bazimpa ne ba nominating ne batekako ne bendosinga. Bwagenze okukyajjo bwagenze okuziba ekiro ku Monday okuwera ssaawa 4 ez'ekiro nga list zikyuse zandikyuse sigana nga batuyise ne bambulira ensonga lwaki banzijjako ki kadi bandi badde bambulira lwaki banzijjako ki kadi oba bandi badde bambulira nti oyina ensobi bwe tukuzire tukunoonyerezaako kusinzira ku musango bwoguti gwe bakuloopye tewali yampise n'ebyobulabi lisiti nga zikyuse. Ekyokubiri zandikyuse nga zikyuka ku bantu omwenda benesimba omunana benesimbawo nawo abasajja kubanga direct yesimbwako abakazi n'abasajja yandikyuse lisiti ng'egenze ku bantu abo omwenda oba ku abo abasajja benesimba nabo naye yabuuse negenda ku muntu atesimbawo naffe tebamuvetinga naffe. Omukyalo yemanya ge Nabosa Juliet yajja kuumani kansala abenna mungona mwenna munjulira n'ebifaananyi weebiri yajja kuumani ki kansala essaawa zino kubanga yabazitoweredde walaka baamulyako sente ze twabudde yatunda poloti sente n'aziwa mukyala Namuleme yamuliddeko obukadde n'obukadde buli mu milioni 17 kati yamuzitoweredde nabulwa wamussa essaawa zino yamusonsose ku kifo kyateesimbawo yamujje ku kya woman councillor namweta ku direct councillor ekifo kyatavetinga kifo kyatakola ki bwebanga ddala NUP ko wa values zaayo ziri mu fairness and justice nga bweyogera njagala banteeke ku vetting n'omukazi oyo banteeke ku pano bwampangula nzikirize. Naye omuntu ateesimbawo ku kifo tosobola kimukaka kubanga bwakusoboledde obuliddwa w'omuteeka ekifo kye bakigaba ne bakiwanna ki ku Allen n'akitwala kati yazze anyigirize ffe tetugenda kukkiriza. Mwami Rubongoya tetugenda kukkiriza. Rubongoya tetugenda kukkiriza Abannayuganda bayiye omusaayi gwabwe nga balwanirira eddembe balwanirira fairness and justice gye mwerimbikamu. Tulaga fairness and justice wano weeri okwata otya omuntu atesimbye ku kifo n'omukaka ekifo kyo kubanga abazitooweredde. Sekretary General Mulamba gwe wafulumiza lisite n'ogenda osinga n'ogistampinga naye nga tukugambye nti omuntu asobola kuva ku kifo kyatesimbako n'okimukaka. Omukyala ali ku kifo kyatesimbako wakiri mutujje tuvuganye n'abali abalala tugenda ku ground tugende mu vetting tulabe bwe baddemu ne bansinga sijja kuddamu kwesimbawo. Naye amazima fairness and justice eri luddawa gye mwogerako mukowa value ey'okuna oba ey'okutaano. Fairness and justice eri ludda lisi yasooka yafuluma ku ssaawa 9 ku Lwokutaano nga ndi namba 5 Lubya direct councillor. Lisi endala yafulumye ekiro mu Mankwetu bavuze wano abantu nebajja ne batwala mu mmotoka ne bagenda ne bakyusa ebifo tebabikyusiriza na wano ku kitebe babikyusiriza mu mmotoka nga Rubongoya yabavuga yabatwala n'agenda osinga gwe can't you find out zaffe tutegeera naffe wadde muli bakulembeza ffe naye naffe twasoma tutegeera ebikolebwa mukole ebyamazima tujja bikkiriza. Omuntu ateesimba ku kifo lwaki okimuka katika kubanga akuzitooweredde. Nabosa Juliet yabazitooweredde temulina we mumussa temuvudde mukakatika ku direct tetugenda kukkiriza. Olwo senga tebampa justice olwo bagimpaddeko era tebanaba kugimpa gye nnonye gye njagala era njeetaaga kale ne baba tebagiwadde nze
Bannayuganda njagala bategeere nti bino bye tulimu bya kivenjere bya bulimba. Senga kubali omwenda kwe kubadde kwe eyampangudde nga gwe baleese sandibadde wano mawulire olwaleero. Naye webeera nga ddala Lubongo ya ddala nga gwe wabadde jjo wano ng'ovetinga abantu ng'okyusa listi. Lwaki tewatuyise n'otugamba nti tugenda kukyusa because of this and this and this. Nalukola nga mwamu wa pano bwe yakaana ne Magala Umaru. Naffe mutuwe pano kubanga mugamba muli fire and justice. Mututwale ku pano mutubuuze ebibuuzo tubiddemu mutwale mu ground mubuuze abantu omu ku omu awo nja kukkiriza senga mpangula mu ngeri eyo. Naye sigenda kukkiriza muntu abalemeredde mwe mujja mutusuuleko. Essaawa zino lisiti zafuluma ku Lwakutaano nenkwata ssente ku Lwonkwaga nenga nensasula ebipande ebirala bya miliyoni 4 nenvaayo nenga nensasula abaana bagenda bitimba nensasulamu abajjiro. Kati essaawa zino ndaga nti nzigyeko lisiti nkole ntya? Sente zange bagenda zinziriza. Tetugenda kukkiriza si kulwange nze kana ne ku bannayuganda abalala bonna abali mu NUP. Njagala tubeere nga tufuna fairness and justice. Bw'abanga Secretary General tagirina ng'abantu abafamile ya Mwami Kyagulanyi bamusinzizza amaanyi bamuggyeko aveeko. Tumanye ntakyasobola baleete omulala. Mwami Lubongo ya naye weesimbyewo. Lwakuba tewali abeesimbyeko. Naye naye wateesa ne Katabu n'omwala wamugjamu bujja ng'oteeseza naye. Lwaki oyagala okunyigiriza abantu balumwe kubanga gwe oyagala oyisewo ebibyo? Ab'e Kampala Central Mwami Lubongo yabwe mutunuulire nammwe. Mbadde nkyaliwo NUP. Kibiina kya NUP kigamba kola ki? Yimirira mabega wayo gwe bakoze eki? Gwe bawadde kaadi. Naye nja kuyimirira mabega we nga justice ekoze eki? Njagala mpangulire mu pano. Tugende wali ku pano. Bino betugendamu si bya kufumba. Bino tugendamu si bya kugoya butogo. Bino tugendamu si bya muzannyo. Tuli serious. Tutuuka mu kanso tuteesa mu luzungu. Owulira? Twayinza kwata muntu n'omukakatika ku kifo kubanga akuzitooweredde Mwami Lubongo ya. Tetugenda kukkiriza. Tukigaanye ekyo tujja kikkiriza. Omuntu wabanga bamujja ku kifo kye mumuteeke wayina okgenda. Ole senga tebampa justice olwati bagimpaddeko era tebanaba kugimpa. Gye nnonye gye njagala era njeetaaga kale ne baba tebagiwadde nze. Bannayuganda njagala bategeere nti bino bye tulimu bya kivenjere bya bulimba. Senga kubali omwenda kwe kubadde kwe eyampangudde nga gwe baleese sandibadde wano mawulire olwaleero. Naye webeera nga ddala Lubongo ya ddala nga gwe wabadde jjo wano ng'ovetinga abantu ng'okyusa listi. Lwaki tewatuyise n'otugamba nti tugenda kukyusa because of this and this and this. Nalukola nga mwamu wa pano bwe yakaana ne Magala Umaru. Naffe mutuwe pano kubanga mugamba muli fire and justice. Mututwale ku pano mutubuuze ebibuuzo tubiddemu mutwale mu ground mubuuze abantu omu ku omu awo nja kukkiriza senga mpangula mu ngeri eyo. Naye sigenda kukkiriza muntu abalemeredde mwe mujja mutusuuleko. Essaawa zino lisiti zafuluma ku Lwakutaano nenkwata ssente ku Lwonkwaga nenga nensasula ebipande ebirala bya miliyoni 4 nenvaayo nenga nensasula abaana bagenda bitimba nensasulamu abajjiro. Kati essaawa zino ndaga nti nzigyeko lisiti nkole ntya? Sente zange bagenda zinziriza. Tetugenda kukkiriza si kulwange nze kana ne ku bannayuganda abalala bonna abali mu NUP. Njagala tubeere nga tufuna fairness and justice. Bw'abanga Secretary General tagirina ng'abantu abafamile ya Mwami Kyagulanyi bamusinzizza amaanyi bamuggyeko aveeko. Tumanye ntakyasobola baleete omulala. Mwami Lubongo ya naye weesimbyewo. Lwakuba tewali abeesimbyeko. Naye naye wateesa ne Katabu n'omwala wamugjamu bujja ng'oteeseza naye. Lwaki oyagala okunyigiriza abantu balumwe kubanga gwe oyagala oyisewo ebibyo? Ab'e Kampala Central Mwami Lubongo yabwe mutunuulire nammwe.